ngamba nti okubuuza kuwedde ngenda tandika n'akalowoozo ka leero. Akabalowoozo ka leero kagenda kuba kampimpi kubanga njala kukola mu Kigula Lugi. Ne before nga sinagenda kalowoozo ka leero, njagala buli muntu obeeko ogenda okuwandika ensonga ze ngenda obagamba olwaleero ate muzeetegereze bulungi nnyo. Bwe mmala ozeetegereza bulungi nnyo tulyoke tutegeere ensinga bw'etambula kubanga saagala barwisa. Naye ndowooza nga sinagenda eyo wala nnyo njala sooka kuyisaawo bulango bwa bakama bange naddala obulango bwa struggle mbuyise obulungi nnyo. Era okusookera njala kusooka okuyisaawo akalango kano. Mwenna Bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya Canada mulamusizaako nga bulijjo njala batuusako obubaka buno. Akakiiko aka National Unity Platform abakulembeze mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada wepone Bannayuganda mwenna abagala okufuna omukisa okugenda okyalako mu Canada n'okwetaba mu mukolo ogutegekeddwa First Lady waffe Babi Itungo Kyagulanyi bw'anaagendayo okukyalayo baguyise the International Summit on Gender-Based Violence 2022 ng'omukolo guno gugenda kubeera mu Canada. Tugenda kubanga omukyalo ono First Lady akyalayo era yagenda okubeera main speaker. Omukolo guno gugenda kubeera ngenda kuza omwezi 3 n'omwezi ogwokuna omwezi ogwa September mwaka 2022. Gugenda kubeera mu Panamonte Boutique and Convention Center 220 Humberline Drive gugenda okubeera era n'ekirala gugenda kubeera ndoze ekifo ekirala ekyokubiri oba mulina okubanga musinkana bakiyita Etobicoke Toronto on M9 V5Y4 Canada gugenda okubeerayo. Ne bakugitegeeza nti nno omuntu yenna eyandyetayageze okwetaba mu conference eno tabamiruka omukyala omukulembeze gwanga gyagenda okubanga gyakyalamu kijja kwetagisa okubanga ofuna information eno entuufu eri bweti. It is an international summit on ending gender-based violence. The First Lady Babi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details WhatsApp Doreen on +16 4792 90340 or Madame Adrien on 707 366 9727. Register through our website info at register info at torospidey.org. Registration fee is $300 Canadian. Event will be on 3rd up to 14th September 2022 in Toronto, Canada. So namutegedde bulungi. Bakugenda nti omuntu yenna yeetaaze okwetaba mukolo guno ogw'omukyala omukulembeze gwa gagenda okubanga aliko nga gugenda kuba gubeesinze ku bwetabanguko obuli wakati w'abakyala era ng'omugenyi omukulu ajja kubeera omukyala Kyagulanyi Babi Itungo. Naye nga abaneetaba mu mukolo guno abaneetaaze okugenda okubanga mwetaba mu mukolo guno nga muva mu nsi zonna ez'enjawulo nga muli Bannayuganda mujja kuba mwetaaga okwogerako n'omukyala gwe bayita Doreen Kajumba ku namba ye ey'obwannannyini eri ku mutimbagano gwa WhatsApp ng'eriko akasalaba 1692 oba omuntu omulala gwe bayita Doreen ku ssimu ye eya 0703 oba ya 070 366972 osooka okubanga okola ki nga weeja sitalinga okubanga ogenda ku mukolo guno ogunaabaayo mu ggwanga erya Canada mu mwezi ogwa September. Bwe nva kwakuno ne ŋŋenda akalango akokubiri. Mwenna Bannayuganda bawangalya mu ggwanga erya Amerika mutegeezebwa nti ejja kubaayo okwekalakaasa okw'emirembe okutali kwa ffujjo nga kuteekeddwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Maayi nga guno nno omulamwa omutuufu gwa kuresistinga Muhoozi Project. Say no to Muhoozi Project and the violation of human rights. Kunga. Venue ejja kubeera Westin Waltham MS70 30 Drive Waltham. Essaawa zijja kubeera 2 oba saa zijja kubeera ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugezaako okulanga tutegeeza abantu bano basobole okubanga bategeeza Bannayuganda bonna bawangalya mu ggwanga erya Amerika nti twagala kukomya effujjo n'ejjoogo eriri mu bukulembeze obwefuutiise mu bantu Bannayuganda batayagala ng'era tugeza okulwanyisa projekiti ya Muhoozi okuba nti etambula mu ggwanga erya Amerika. Muno tujja kuba tulwanyisa projekiti ez'omukulu gwe bayita Artigo Mande agent wa NRM ono nno ng'abeera Texas yagezaako nnyo okuba nti aorganizinga bisemina
ne convention ebyekiyaye era nga bino biri Boston gye bigenda okubeera. So nno buli utawula ekintu kyonna ekiriko omukulu ono go bayita Artigo Manda Artigo manya nti nno kiba kikyali. Era nga waliwo convention kibayita Uganda Diaspora Culture and Tourism Events. Era kino omwami we Mande Artigo yakiri bulungi nnyo. So kiri gy'oligo munda Uganda okugenda oba butagenda naye ng'ekikulu kiri nti buli gye mutta mugenda mu bintu bino nga bana basajja babitegese aba gavumenti kiba kitegeeza nti owagira obutujju okutta abantu n'okubawamba. So nno mubeere begendereza nga mugenda mu nsonga ezo. Obulno obulanga omabukomezaawo mpa ngenze ku nsonga entuufu eyandese. Ensonga entuufu eyandese njala tandika n'ekigulalo gikyaleero. Mu kigulalo gikyaleero njala mutagingire omukulu gwe bayita amanyi mu Uganda music ono nga tannajja owabavubuka bano ababa na Uganda bayimba music nazo edda twalinangawo ebibiina byakadonkamu. Tulina ebibiina bino biyimba music omulungi omuseeneekerevu nga tuwulira amaloboozi endongezaawula amaloboozi ag'enjawulo. Mu bibiina twalinamu ekibiina kya Lukwata Gita Singers. Naye kati ennaku zino ekigambo Lukwata tugenda kikozesa nnyo ddala ku basajja abeefuddemu mu kukwata abakazi nga babakaka akaboza k'ekikulu. So nno njala mutagingire omukulu ono kubayita Muhoozi Kanyirugaba oba Muhoozi Laaga naye yeri registering mu kibiina kya Lukwata Gita Singers omu Lukwata ekikwata abakazi by force ate nga nakyo kikyamu. Mutagingire omuvubuka eyita Frank Kasumba yagenda ku radio atabanka ayogera biri ne muteeko video njala abereko. Njala mutagingire sete bahorota abasale mutano wakale kinsiya rebezede sanga bisira abere ku video kubanga ye mukulu akulira Lukwata Gita Singers yabakwasi. Lukwata Gita Singers kubanga mwana mujimu ava ku ngozi. So ono Lukwata Junior wabanga yakwata omukazi ate nga sigwe guso kitegeeza yagujja ku omuze yagujja ku ngozi. Renso nga nekitalo tunajjukira byafaayo nga ze okutabangula eggwanga Uganda yasoka kwagala kufuna bya buwangwa bya Buganda nagezaako nnyo abalangira n'abambejja ne bagaana okutuusa lwe yasanga omukyala omubobevu omukyala omuto ennyo omugenzi kati bambi alla yamujjula bakati namujjula gwe yasobola okuba nti akonvinsinga n'asobola omutwala kati abakulu abasinga balaba mukyala ono omumbejja balowooza nti ono yazze n'ono akole ki asobola okuba nti bamutuusaako emikolo okuba nti asobola okuba nga wamba eggwanga kumbe tebamanya nti baali beereetedde kizibu. Era omukulu omukyalo ono bomumbejja ono munnange bw'ati bwe yamala okutambuza Museveni mu ngeri zonna ezisoboka ate n'amala Museveni n'amwefuulira era n'akwata omukyalo n'amutuusako ogobulisa maanyi. Omukyalo ono yagenda okudda mu maka ago kutegeeza bbaawe bambi omukyalo ntiyasobola kuba nti agumikiriza ekintu kino eky'okumutuusako ogobulisa maanyi ng'omumbejja ono yali ayitibwa Ntale ya Bwera. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala nga mumanyi abambejja ba Buganda. Yali mukyala omulungi omugogofu Kalaala naye lwokuba nti Yoseti Babulwa tabusira omukulu wa Lukwata Gita Singers era amaze omutuusako ogobulisa maanyi mukyala ono bambi teyasobola kukigumikiriza ne yijja mu budde. So yembeera mwannyinaze Shiba Kalungi gyalimu essaawa ziro nti no famire ya Lukwata Gita Singers ekulirwa Yoseti Babulwa tabusira mutano wa Kalejezi era muzeyizedde omuze gw'okukwata abakazi era n'abagiwagira bonna bawulira. Bw'owulira mwoli Frank Kasumba naye mukwasi w'abakazi mukazi w'abakazi Fuge kugamize ate njala tegeeza bannayuganda nga sinagenda mu kigulalo gi. Njala mutegere bulungi nnyo nti nze Abanyarwanda b'ennwanisa ke kabinja kana akali mu gavumenti akaaga okutwala eggwanga lyaffe si Banyarwanda bonna. Endowooza y'abantu bano ababa mu gavumenti ndowooza nfu nnyo eri Abanyarwanda bategera okusinga kana akabinja k'abanyampi. Eno Lukwata Gita Singers family ne Lukwata eri wabweru wa gavumenti abatulooza nti bagezi nnyo eno Lukwata Gita Singers ffe gitulwanyisa eri Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga Museveni. Lwokuba nti ono yayiika Windows y'ensonga lwaki bo emirimu gyabwe gya kukwata bukwasi. So Lukwata Senior Yoseti Babulwa tabasala mutano wa Kalekezi njala bere ku firimu eno ne Lukwata Junior Lukwata Muhoozi Kanyirugaba njala bere ku video eno. Mbabulira history owa Lukwata Senior gwe yatuusa ku mumbejja wa Buganda eyamutuusa ku mpewo n'emisambwa gya Buganda ate n'amaana amwefuira n'amukwata omukyala eyali omumbejja Kalaala eyali omumbejja Kalaala gwe yatuusako ogobulisa maanyi Ntale ya Bwera era naye bwe yavaayo eyo kintu kyamusukako n'agamba no sire bwengera kigamba bba wange omukyala ono yejja mu budde. Kyembagambye ddemu mwannyinaze Shiba Kalungi ayinza okuba kyayolekedde essaawa zino olw'okuba nti bamusindikira gwe tuyita babysitter era kyovula Muhoozi project yayimiriramu tekyatambula due to the fact nti Muhoozi Laaga Lukwata Junior ayina stress ba depression okuba twamulabisa nti yakwata Shiba Kalungi kati stress zimutambula ekyobola ne babysitter kuba asindikira Shiba naye ali awo watambula matankane kuba naye y'omu kuba ali mu Lukwata Gita Singers omukulu no Balamu Barugahara Lukwata naye
yomu kabinja kakwata bakazi era nga ne ku university balinga akyakola degree ye ate ne gyatakola bulungi bamukolera bwe yayitanga abawala omukolera coursework mu hotel mu nyumba ze yaberanga mu isadize zentinde eyo era ne yakwatanga abawala aba university ogunda bagamba njaguza nya government ngewedde kuba musibe oyo ne ali mu lukwata family lukwata kati mulabanga babysitter go batwala okusindikira Shiba mukumbe ku mubutayogera mati toyogera sirika nga ne ali mu lukwata family ngana junior oli lukwata junior mhozi kanyirugaba wali then ne lukwata senior nga byo batudde mu gwanga then wewunya abana bafawola kibagenda okufacinga kigenda kubeera kibinyo so lukwata family njagala bere kuno genetic kemba bazijalo bere kuno muhozi lukwata senior njagala bere kuno ne junior njagala ko odre kulabo gwo museza tunde biwowo byaba na Uganda njagala bere kuno kufi mwenna mbagala ko in fact banyere zimwe naba umuzidwa mbagala kuno nina mawulire gamwe nga sinatandika all right ebade brief ngenda genda ku kigulalogy era mbala musiza ko mwenna banyimira akanyumira ko nakeke kigulalogy mujibala ko jemutu sakenga lokansulenti buli bulungi mwe bale kola mwe bale kopetera musagala baluisa njira kuyita mbwangu nga abakyale baluga bajja baabwe kubanga takulwisaamu oba omutwalira omusajja all right consulent lukwata family etu so kuli lukwata senior Museveni nsi yaleta ne lukwata junior muhozi kali lugaba ekigulalogy kya leero njala kitandika wete abantu bangi ubadde mukobere bigenda maso kulonda bikimugamba ati okulonda tatukujja kusobola okusona ne tukukimanyi bulungi nnyo njala bategeza mu Uganda tulabe bintu bingi nnyo nono yoseri tibaburo tabasira mutano wakati jinsiera tamzezide nsanga bisibero kwata sinya tiyava mu vimo bango genda mosiko yagenda anyize abana Uganda tebananyiga nze in fact no kulonda njagala kugende maso to participate mu kulonda kino kijja kuletera abana Uganda okunyiga kubanga Museveni yamanya value yokulonda that time yali tekyalina mugaso bana Uganda tebanamanya nti okulonda tekulina value balina kumala participating mu buli elections bamanye nti wakyali option ya kulonda ati avenue yavaawo yokulonda kati tugenda manyi ga bulisa manyi ye situation jenjagala so buli ali ebesime nzo okulonda ko omolobo wenale muwangu I don't care njagala abantu banyikire ekintu nti okulonda ko kyalina value whereby ndi bana ba enale babayika windows they don't know what they are doing right now but yanga bagati wandikole ekintu okulumya omuntu nowunzika ngo oyambe muyambe kkiriza so lukwata family okulonda ko muteeka otujja kubeeramu mpaka ku last feche twagala kunyikiza abantu kumanya nti okulonda ko kyalina mugaso in that process era twagala mulimu akasengejja ke mutamanyike kaluwa nabagamba bwe tutandika struggle twali ba bloggers bangi ekyo nekiteeka wali nabagamba twali tutandika struggle mwalimu abantu bangi banyakigwanyizi nga nabo bazidde mu kino betuyita bansanga bisibe basanga omaze okusiba omugugu ngo gutaddalo bagende bagunya kulawo kati twali twagala katonda atulaga bulungi jjo tusooke tumanye ani yaani kati gye tulaga mumanyi bulungi nnyo ono gwendiringa naye yaani akasengejja kakyasengejje enkenku tukyasengejje enkenku obadde omanya abantu batambula mu struggle bebani kati obategedde kyembadde njagala okutegeeza nti Kyagulanyi okulemera mu kalulu tukyazuula abantu bakoowu okutuuka okukwata kye balina okukwata ekisembayo oba tebanatuuka kunyiga kusembayo kubanga okulonda kuno kutuyita okuyitamu okutegeeza bana Uganda nti tewakyaliwo regime erono okulonda kukyasobola kubeerawo kubanga kwakiyaaye then balyoke banyiige buli tebananyiiga kuba this is a process kati ate n'ekira bwe tudda mu struggle ne mu nuupu tulina okumanya abantu abali bazze mu struggle bonna baali baagala nkyukakyuka obala baali bansanga bisibe ennamba esinga obungi baali bansanga bisibe era kyobula nti abantu abasinga baali bakola ekintu kino nga baagala bifo positions whereby abatafuna position banyiiga fe abaali ku mulama nga twagala nsi kukyukakyuka we don't care the outcomes oba mukulu oba omukulembeze agenze mu state house batagenze mu state house we shall stay in struggle mpaka last kyetuliko kati abo bonna bansanga bisi baali bazze mu struggle bagenda bwabagukako weebuuze omuntu agenda ali mu opposition ng'ataga yali awagira Kyagulanyi bwabanga avuma Kyagulanyi yali akola ngaani akasengejja kakyasengejja babbuloga kati balumba Kyagulanyi nga baga baali ba struggle bakoleraani ekintu nakyo kibuuza akasengejja kakyasengejja bannabyabufuzi abaali balowooza nti balina Kyagulanyi essaazi bali luddawa akasengejja kakyasengejja ekitegera abantu abaali bazze nga baga twagala nkyukakyuka essaazi no bali luddawa akasengejja kakyasengejja ba MP be twalonda batuufu oba akasengejja kano kakyasengejja ebintu bingi nnyo omanyani gw'otambula naye agazi bw'otamanya gw'otambula naye basobola okukuba busu n'olwoka otegeera nti busu aluma ng'omaze okulonda ekintu kyona bakikubako
kubanga abamaliririzi gaali mangi nnyo nebaza Katonda okuba nti ekintu kino kitulaze era kyo kyatambulira ku mulama gwe gumu okyatulaga enkwezenge n'enseekeze ziri mu nuupu n'ezibadde mu opposition okuzitegeera tuzitekere bulungi nnyo nkyali ku Kigula Lugye njagala buli muntu yenna yetegereze bulungi ebigenda maaso mbagambye akalulu kano tujja kukabeeramu mpaka ng'abantu bategedde nti tulina okuba nti tugenda maaso n'okumanyisa abantu nti okulonda tekukyalina mugaso ng'abantu bategedde Lwali tulubusa mu nteekateeka Namutaayika Yoseti bahabula otabasana mutano wa Kalekezi Lukwata Senior nga batudde wamu ne Lukwata Junior ne bateekateeka muganda waabwe retired Kano Kiza Besigye Kifeefe aje yeekalakasa ekiki ekigendererwa olw'okuba twabategeeza nti Kifeefe state agent era y'omu ku bantu abatasobola kugenda Lukwingiri kukolerayo demonstration ekebere ya mbuzi ng'erinnyira embuzi ginnaayo nkyeddamu repeat it retired Kano Kiza Besigye tebamuzala mu Buganda tebamuzala mu Kampala but tagendangako wabe Lukwingiri kuteekayo demonstration ekebere ng'awagira mbuzi n'ambuzi nga zeerinnyira he never go there kubanga bakimanyi nti wali ekinyusi balina kuttisa abaana bannambira kubabuzaabuza yensonga lwaki bamustage ngano Buganda tasobola genda Lukwingiri kukola demonstration never here lwaki kubanga kino ekintu kiteeketeeke kiringa ekiri mu Biblia munne nga mugamba nti akasajja tukatadde buli koona ebakaganya okuva tukoze tukafuna gendo tandika okwekalakasolo emiwendo gy'ebintu ebirinya y'omu ku basapulainga gavumenti amafuta n'emmere n'ebyokulwanyisa yekalakasaki byalinnye leero yekalakasiza olw'okuba nti Kyagulanyi bamutadde mu ange muvuma egaanyi bamutadde mu ange bigaanyi ne basalo baleeta ono atandika okwekalakasa mbu tension y'abantu abantu baabuuka dda sebo n'omulamuzi okusaba obukadde 3 kyadde kiteeketeeke nga Museveni yekiteeseteese ne state ye twakitegedde bulungi nnyo okutwala Luzira n'abantu ba state agent bo mugenda buyimba nakyo twakitegedde kyali kipange mission eri nti bano baagala kudde Robert Kyagulanyi sentamu mbu bakomyewo omulambo bakomyewo Besigye mbu ajje taking over ng'akozesa advantage ey'emiwendo gy'ebintu egirinnye no Kyagulanyi gwe muwalampa yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu byobufuzi ebituufu omusajja gwe mugamba nti ali mu opposition ng'ate batula ne bakola statement ezifaanagana ne Museveni amaze mbyobufuzi emyaka olumos Museveni gy'abezo mbyobufuzi kubanga ye political commissioner atamanyi waita political commissioner ye designing ebyobufuzi enale mu kwetambulira n'olwaliro divide and rule blackmail Besigye yagikulembera kati njagadde kibategeeza nti kano kadde kakodebwa mutwaliro Luzira asobola okufuna sympathy mbw akomewo yensonga lwaki media zonna Museveni yazisasula okubanga zirumba Robert Kyagulanyi sentamu okukyaza bakaddeyideyi bonna batambula ku radio ne TV mukimanye nti bwetubanga tetuli mu nomo sessions radio station ogenda okusabako program it cost a lot of money TV station ogenda okusabako program it cost a lot of money whatsoever political whatsoever economical whatsoever social zonna zino kubanga zisasuddwa obanga ziri sponsored njala kubabuuza zonna political show ezimu Robert Kyagulanyi Center who sponsors those shows on TV and radio station nobody because the state pays direct to the owners or to the CEO of those media stations in Uganda ndoza mutegedde bulungi sagala muntu asagala mu kirasi eno njala bategeeza bulungi ekyo nga kiwedde ndoza mulaba bakulu abagenda batambula ku mitimbagano gavumba Kyagulanyi ndagata Kyagulanyi yassa abantu asiza abantu sincerely speaking musiji tulimu iyo kutegeeza abantu n'okubagula obwongo Kyagulanyi ayine mundu nedda Kyagulanyi ayine komera nedda ani atta abantu yo Seri Lukwata Senior ne mutabani we Lukwata Junior Muhoozi Kanyiroga bwe batta abantu so kati atobuuza olina ku social media simanyi Kyagulanyi asiza abana b'abantu munnange tannassa ku baana b'abantu Museveni kenyiri gwe mukole yassa abaana b'abantu ekirala twali Katonda ayagala atulage ani mu struggle muno ekyo nga tukimaze omukulu ono agamba nti ye yasinga okutegeera mu Banyarwanda munnange si yasinga okutegeera akaseera kituyita time kirungi nnyo kubanga olinda n'otegeera omuntu mutuufu yaani omusajja ono azanya emizanyo mingi nnyo omuli okubuzaabuza abantu nga yeefula simanyi motivation speaker ng'ate neyennyini yeetaaga okumotivating afune empisa z'omu bantu n'okumanya bikyayo byayogera tulina ekintu kimu essaazi nekitambula ku social media bavuma Nuupu bavuma Kyagulanyi bavuma Lumbuye nze golubomba ntona kyogenda kunzijjako ekivumo tekikutula ggumba twabimanyira the system gye nasooka okusoma who is Museveni nensoma system ey'abasibira mu bwaji bakozesa okuvunza nze essaawa zino bwe ngenda ku fayiro ze zonna ziriko nti ndi mutujjo ani yabiwandika yo Seri Lukwata Senior ne Junior Lukwata Muhoozi Kanyiroga kati ekyo sifaayo kubanga nkimanyi mwaddugaza nini ngere mukikola kati musobola okuddugaza amanya gaffe naye ensi eraba yensonga lwaki ensi ebalaba waliwo ebuuzizaako omukulu ono eyita Frank Gashumba lwaki atambula ku leseni nga ayogera ku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo wulira emboozi eri bweti
omusajja ono munange emirimu gye bakola egy'okwebuzabuza ng'abafukala bana abantu egona amazzi ngewewe omulimu ogugenda okwawukanya omukyala wa Kyagulanyi ku Kyagulanyi ng'amugamba munange babi va ku musajja omuganda tanakyagenda kukolera ffe tuli Banyarwanda nakugambye gwe musajja gwe Abanyarwanda bategeera nnyo n'okusinga in fact oyinza okuba toli Munyarwanda ng'olina simena gy'ova Abanyarwanda bategeera okusinga basinga obungi kati mukulu waliyo omanyi baali bakusindise ogenda omuconvincing sina kindi omukwano mukyuse kati batasobola kulabira mukazi makaago otwale babbi n'omusobola babbi limozini oba Lamborghini gy'otasobola kati gwe agenda yawukanye obuulire kyova nti atambula wana babbi kubanga akimanyi nti ye mu mentalite ye yalina okukyusa obwongo bwa babbi amugenda mbona oli mukyala Munyarwanda wakiweesu bakasajja akaganda that's why atambula ku TV ayogera ku muka Kyagulanyi tosobola kwogera ku mukazi oba ebigambo bikana byaggwawo ebigambo bikono binda kubanga brain is a monkey tosobola kuba tulina ky'osobola ekintu ky'osobola kiri ekintu kimu okimanyi bulungi gwe ekintu ky'osobola kiri ekintu kimu otambula ogera ku babbi Kyagulanyi tolina mukazi gwosobola kwogerako kubanga bakutuma mission oyawukanye babbi ku Kyagulanyi kyagaana kubanga omukazi alina obwongo obusinga kyenkugambye nti waliwo abasajja Abanyarwanda abasiru nga ggwe nga mamuli ne lukwata senior mu 7 ne lukwata junior mu hozi kaniro gaba bakwata abakazi kira kye kimune mu office yo badde okwatiranga mu bakazi yisobola kyubakane ku mwana ono mufundisa olubuto n'olujjamu period kanjira bategeeza mwenda tebakulya sente okuvuma noop kisasudde kubanga TV radio station zatanise n'okuwandika emitwe gigamba nti Kyagulanyi akyusa ddi awayodde obukulembeze ng'aludde mu bukulembeze kati mune n'owulira nga n'omutwe gukugeja noga kankireke munange Kyagulanyi yakamala emyaka eyakamala omwaka gumu nga president wa Nompo yagala akyusa obukulembeze kuva the constitution esoma kito kimanyi ne muwandiise Kyagulanyi kubanga kyekyo basasula media okuteeka amawulire amafumba bantu okuvuma Robert Kyagulanyi sentamu n'okuteeka abantu ku mikutu okuvuma Robert Kyagulanyi n'okumwolona erinnya ekyo tukimanyi ne twakigumira tukimanyi bulungi nnyo yesobola kimusasula okukola ebintu bino mu opposition mukole buli kimu ekisoboka naye mulimba obuyinza buli mu bantu the moment muna Uganda nasigala mu mbeera embi temuna kimugenda kola so munakalwako omolo simanyi ludda no it is the mission of Museveni those are his old tactics blackmail divide and rule assassination and kidnap byebintu byamayi yasobola right now bigenda maaso so blackmail eyo doctor jofuna mu assassination ne blackmail tekyakola kuffe we are immune ne bonoleta abantu batuvuma omala biseera mukulu ekyo tuli immune toyina kyogenda kukola kubanga bono baleesi bawedde yogenda kuleeta ani buna tubategedde ekikulu gikyale by the way kikomyawo mwe wali kiwuliza kati information entuufu etandise tegeeza muno nti omukulu atumbudde ntandise bwenti Bannayuganda mwenna abali mu Uganda balamusizzaako n'abali weri w'eggwanga kansubire nti buli bulungi mwe bale kukola kansubire nti gitambula bulungi wetwogerera essaawa zino nga bwe navaayo babegana ne babuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga si birungi nnyo era nga njagala okubaza Mukama Katonda Ddunda Namugereka atakuumira mpeera era ng'atuwa obulamu kansooke mbayimbiremu akayimba kano just 1 minute kagamba kati nti Katonda weebale nnyo Katonda weebalire nja kukwebazanga emirembe gyonna nja kukwebazanga obuteddiza nti obulamu bwompadde ku nsi kuno buli weebwani kyayi Mukama nzabumpa ndikwebaza ntya kubanga obuwangazi bwa kapa obuwangazi bw'emmese bulabisa ku ddiba lyaki lya kapa munnange temulwana n'abantu bano kitya wetwogerera essaawa zino Yoseti bapala otawasire mutono wa kale kizinsieta mzenzidi saga bisibe naye nnaku zazibalira ku ngalo ekibadde kimbali embirizirwa kwekazanga afukaana aba nego mulaba yali ayimirira obulungi busimbalala kati ayimirira alinga gwe bataddemu enkondo kitegeeza buli olunaku lugenda okweyongera nga yeewese mbwati ye kinakomekerezanga enkoona yegasse ku buki ku bulenge wansi kitegeeza ki buli lunaku yeyongera kwesimba bwati eyali yesimba busimbalala bwati agenda abanga ekitooke bwati enenkoona ekkirira egenda kwegatta kabina wansi kitegeeza ki kitegeeza abasajja bagenda ekyo ng'okimaze mu nsi nabagamba tutwetaaga amapeesa matono nnyo akagenda okuvaawo
mwe muri yo seri lukwata senior ne mutowe Jerusalem Sarakanda na kwesazi ne wetuogerera nafuna ko information ba mu kulubuso mujje yo ne bamuletaano wentudde wenyiri bamukanika ne kyagaana omuntu egense byofuna omukulu no yaziddwa ku butakeeka era nga ali makage galuga je batakiriza muntu wadde omulema wa daineri iseretulu okutuuka mutuuka ku wadde mbuze ekibuzo kyona kubanga naye ekimbe kimbale embirizi mumba muhagala kye kisinga kaawo kyembagambye nti Katonda yebalege nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abalabe bange bandabisiza ku nsi kuno yandibadde abalabisaani nti ayi Mukama bandaze enkwebazanga kitegeeza eyabalula esiridde oli ali n'olumbali embirizi ebyenda biri bwero natero genda ono yali ayimiridde ayimiridde bwati busimbalala atandise okowota bwe nokumulaba yewota kati enkona kasene kona kabina kiba kitegeeza kawedde mu ngale pressure bwe kyajja kubanga ekijja temukimanyi ntandise bweti wetwogerera essaawa zino oluvannyuma lw'okubaleetera eggulire nti Museveni yoseti baholota musalomesa lwakaliza ensi yaleeta muzeze nesanga bisibe lukwata siniya ono nga naye mukwasi si mukwasi musajja asula mpigi ku bikondo nga amawulire ganasembye okufuna olwaliwo gategeeza nti bajjenero mwenna abagenda okuwummuzibwa mwebereremu kubanga wetwogerera mwenna abasinga obungi si kye kyabadde ekiteeketeeka okuwummuzibwa era nga mu meeting gye mwabaddemu mu Ame Barracks Embuya abasinga obungi mwateesezza nti lwaki Yoseri abakako kuwumula nga si mwataddeyo kuwumula kwammwe olw'ensonga Yoseri akimanyi nti mwebuzaabuza ne mulaga ka simayiro aka plastic simayiro nga akabangereza bukakulaga ku kisaawe ng'ogenda okuyingira obanga bagenda kugaana okuyingira n'akulaga nti asinisa otunnyo kumbe akugaana kiki ogenda kufuna wetwogerera essaawa zino ba Army Generals abasinga obungi bonna naddala bali ku lukalo n'okufulumizibwa n'abali kyali mu magye Museveni akimanyi lunye nti tewali mujjeno yenna ayinza kukubira mutabani we saluti oba mukkiriza adde avudde mu magye bagasigaddemu wetwogerera enamba esinga obunene y'aba Generals eri mu under house arrest nti bali mu busibe bali mu busibe obwembagirawo mu mayumba gaabwe nga tebakkiriza dde okutambula oyo gwe mulaba nga atambula yandibanga bamukweka okuba nti ajja okubalaga mu public nti waali atambula nenga otogera basinga obungi bali nambuya basibe abala bali makaaga basinga obungi nga tebakkiriza kufuluma wadde okwetoola olw'ensonga nti bakizudde nti omwami ono akakola kagendere ng'embuzi ekogga nti abawummuze nenge ekigendwa kyabwe kyakubatta naye nno njagala bagamba ng'obudde bukyali nti ekituufu kiri nti mission yasayiningiddwa mwenna bagenda kujja omu ku omu olw'ensonga Museveni akimanyi tekuli muntu yenna ayinza kuddira kukkiriza mutabani we Muhoozi Kanyarupama Lukwata Junior okufuga eggwanga Uganda olw'ensonga nti yakimanyi mumusekera kye tuyita makwekansamo nenga akimanyi mujja kwefulira mutabani we so nga ate naye atandise okwewota ng'enkota eneetera okukoonora tugenze mu maaso ekyasali Musalemba agambye nti oyo naye lumbala embirizi essala muzongere mu bulungi nnyo ngeno mwepika musokola okutegeeza abantu okulonda kukyalina mugaso tugenda okutuuka wali nga kigenze mu maaso kimaze okwedomula kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wendaga munange njala tegeeza bannayuganda mwena bali mu diaspora n'abali waka nga nenda bugisi mufungize genda ojje ensimbi zo mu banka nkiddamu genda ojje ensimbi zo mu banka yonna gy'olimu nabagamba ekittavu kya Uganda kye tuta Central Reserve tekikyalina dde ensimbi zonna bazibba muno mwe muli ensimbi enkalu n'ensimbi ez'ensibo eziri mu bitole gatagamba nga gold ne diamonds byonna babibbamu naye bategeeza nti ensimbi za Uganda zonna eziyingizibwa mu misolo zonna zikuŋŋaanyizibwa ba SFC bazibwa zitwala ku Okero House Bank of Uganda ensonga lwaki teyita gavana lwali terewusa banka emu yaggaddewo nga tekyasobola kufuna bakasitoma na kuddukanya business mu Uganda kitegeeza bannannyini abagibaddemu n'ensimbi zaabwe kapati tebakyalina kye basobola kugamba nsi ne gavumenti bwetyo bwetegese okutandika okubba ensimbi zammwe ku akawunti ekyo kibagambidde ebbanga ddene ensimbi bagenda zijja ku akawunti zammwe zebayita dormant account naye nga teri dormant account kubanga akawunti yona obeereko ensimbi kitegeeza ensimbi ekuziinako nnyinizo kati bano baagala tandika kubbako ssente olw'ensonga lwaki tebalina ssente ekirala waliwo kye tuyita inflation jala kibategeeza nga ngenda okutandika information entuufu mu kitegere bulungi nnyo kubanza omulimu gwange kubategeeza information eryoka ngenda ku kintu ekirala nga nena bugisimufungiza amawulire namangi njagala kubayisa mu budde ekigambo kibayita inflation abasinga obungi mulowooza nti kya muniino naye gwagamba ntoli byabufuzi era wabiti wabikoowa kino ekintu kikukwatako bulungi ekigambo inflation kinyonyolwa kitya kyekino wano nkyoka kikunyonyola mu luzungu leero kyoka nkikuddiza mu Luganda. Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy. Inflation can occur when prices rises due to increase in production costs such as raw materials and wages.
A surge in demand for production services can cause inflation as consumers willing to pay more for their products. Ekivunwati nti ekigambo inflation kunono kwe kubanga okulinyisa oba kye kimu ku ngeri ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo gye birinnyamu emiwendo n'empeereza y'ebintu mu makampuni oba mu ggwanga gyeva mu ngalo za gavumenti netandika okulinyisa emiwendo. Kino era kirabikira ne mu kulinya n'okulinya kw'ensimbi mu bintu ebikozesebwa oba mu bintu ebikozesebwa okufulumya ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kyetuyita raw materials. Katugambe nga sabbuuni nebiba nga tebiriiwo ng'ate ababyetaaga babeera bangi. Kitegeeza nti ebintu bino bigenda kuviirako emiwendo gy'ebintu okulinya ebyo bigonda bikola ki bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Kino kituuse luddawa wetwogere essaawa zino mu Uganda ebintu bigenda kulinnya emiwendo olw'ensonga nti bano abasajja bakikola kagendere ng'omukadde akogga nti ebintu ebisinga nabaga babikwese ate ebyo bantu ababikola babikwese olw'ensonga nti baagala ssente gye tebalina musolo. Kino kigenda kuleeta obuzibu mu Uganda olw'ensonga nti ekintu kyobadde ogula 10 kigenda kugula 7, kyobadde ogula 7 kigenda kugula 4, kigenda kuddako ki kigenda kuleetera okuba nti ensimbi z'olina zigenda kuba tekikyasobola kuyamba olw'ensonga namwe abalina ssente ku akawunti njala mukitegeere bulungi nnyo nti waliwo obuzibu mwolekedde bwe butya. Buli lwonobeera ne miliyoni ku akawunti nga waliwo inflation waliwo nekiyitwa devaluation kivuunulwa nti gwe mutendera ensimbi ez'eggwanga nga Uganda gye zitandikamu okufa oba okutandika okunaabuukamu mu ngeri etalina kigendererwa nga tuzigerageranye n'ensimbi ez'amawanga gatuliraanye oba ensimbi z'amawanga ag'ebweru. Nga bwe twogerera essaawa zino kino kyeyolekedde ku miwendo gy'ensimbi egiri katale naddala mu forex bureaus nti dola oba ensimbi za dola ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Kenya ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente za Uganda. Ssente z'e Rwanda ziri waggulu nnyo okusinziira ku ssente. Kitegeeza nti ensimbi ezaffe zitandise okupunguuka naye nga kino kivudde ku ki? Kivudde nti eggwanga Uganda tetukyasobola ku exportinga bintu tukole ki? Tufune exchange okufuna dola kubanga bw'obanga tulina ebintu bibiri tulina kye tuyita export and imports. Imports tuba tuyingiza ebintu okuva mu ggwanga tuguze tututteyo ssente zaffe. Export tuba tutunda ebintu mu ggwanga nga tuyingiza ssente engwira okuyingira mu ggwanga. Exports mu Uganda tezikyaliwo nga kati exports eziriwo be baana abawola bagenda mu Saudi Arabia oba mu Dubai okukola. Imports eziriwo in fact zeesala ebitundu 7.5 ku buli 10 bannayuganda bakyayingiza byamaguzi mu Uganda olw'ensonga tebakyasobola competing na business egenda maaso mu Uganda. Kitegeeza ensimbi z'olina ku akawunti n'ebintu by'ogenda okukola okusinziira ku miwendo gy'ebintu ebiriwo kigenda kuleetera obuzibu n'ensimbi zo kye tuyita devaluation. Kitegeeza nti gwalina ssente ku akawunti ngenda kukusaba oba ozina ku akawunti oba tozina ku akawunti kwata ssente zo ozigulemu ekintu ekiyitibwa tangible asset, ekintu ekikwatibwako oba ekirabibwako nga in future oba gye bujja katono kijja kusobola okuvaamu ensimbi zo zokitaddemu dano zireka ku akawunti kubanga bw'ozireka ku akawunti possibility ez'okuzibbako weeziri. Possibility ezokuba nti ensimbi zino wezinanaabuka gye zongera okunaabuka kiba kitegeeza ssente zo ziri ku akawunti zijja kuba tezikyalina mugaso nga badde alina akakadde kabadde kasobola okugula ekintu nga kikwetaagisa akadde akala okwongera kugula ekintu kitegeeza ssente zo ziba tezikyalina mugaso. Kitegeeza nti obadde ogula omutwalo ng'obadde okwata omutwalo n'ogulamu omugaati gye bujja kona nga amaze okusoma budget omugaati gubajja guba gugula emitwalo 2 kye tutegeeza in simple terms y'ekintu kino. So mbeere beegendereza nnyo nkudda mu Uganda kwata ssente zo z'olina ozigulemu ekintu ekikalu ky'osobola okuddamu n'otunda thereafter n'ofuna ensimbi zo nga tezifuna buzibu bwonna mu kunaabuka mu kitegedde bulungi nnyo. So bwe munaleka ensimbi zammwe ku akawunti za banka zigenda kuggalawo. That's the fact bwe tulagenda banyonyola bulungi nnyo. Awo saagala baluyisaawo kangende ku kyandeeso bulungi. Economy nga wede sawa zino eri matankane ngere mpale ya Yoseti Babrota basalo ntano wakati jinsera ita muzezide nsanga bisibe ukwata senior nga wetwogerera bateekateeka okusoma budget y'eggwanga oba embalirira y'eggwanga naye ekituufu essente zino zibagenda okusomera mu budget ento eziriiwo era nga mwala Minister of Finance ateekerateekera eggwanga mu byenfuna oba ebyenfuna nga yennyini ebigo byayogera tebikwatagana olw'ensonga basobeddwa ewakane mu kibira gye bagezaako okwewola ensimbi mu mawanga gasinga obungi omuli World Bank babagoba omuli IMF yabagoba bagenze mu nsi ezisinga obungi zibagobye nga ne Museveni yali ataddeyo okusaba kwe mu Arab Contract Bank okubawola ensimbi yabagambye nti tetujja kusobola bawa nsimbi kubanga
temukyasobola kusasula mabanja makadde gababangibwa tujja bawala nsimbi butyo Yoseri nakubira mukwano gwe amama ababazi olwokuba nti yali yafumbiza muwala we nga mufumbiza mutabani wa Ramaphosa namukubira akasimu namugamba gamba mukwano gwo asobola tuwole ensimbi tuzise mu economy tujja dizimudiza in terms of tangible assets nga mumuli ki Museveni yadde agambye amama ababazi agenda agambe Ramaphosa omukulembeze wa South Africa nti bawole ensimbi osobola okudukanya economy mu return baweemu ettaka basobola okubinako ebintu ebisobola okuzza ensimbi zaabwe Mukulu Ramaphosa yagambye Yoseti baholo tabasala mutano wakaleke ogunywanga n'ogufujja naffe ne economy yaffe munnange byebala bikutuka tetusobola kukwata nsimbi zikuwa kubanga n'ekisookera ddala naawe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti oli mu lusuubo teri akutegeera bulungi tugwe mukulembeze w'eggwanga n'olw'ensonga tetugenda kuwa ssente noonya gy'onojja ssente kati yonna gy'adde asuubira ssente teri nsimbi zonna zigenda muweebwa awe nkugambira nti tulina fronts nyingi zetugenda osuulamu gavumenti eno esooka twagala abantu babere mu kalulu n'omuzibe ategere nti akawunti kakyalina mugaso ekyo tukigwise twagala tukube mu 7 economy yegwe already tuli ku 70% egenda kugwa eyo front yokusa front yokuna twagala tumanye baani abatubaddemu era baani abatufa bakudiringa nabo je muvudde ko tubadde n'abantu banyinga tuloza nti bali mu struggle kumbe tebali mu struggle bali mbyawe nabo twagala kubamanya ani tugende okutuuka kuyiwa ekintu kino nga kyagulanya ali safe nga ne Uganda ali safe tumanyane okukwata ne okusiba nani okuza ebintu byaffe ekyo nakyo mwekitegedde kati front zonna tuzikwate abawandikira banki ez'enjawulo abawandikira bantu basekinomu abawandikira ebitongole by'enjawulo mu kikole bulungi nnyo kubanga front nyingi nnyo eyakalulu twagala n'omuzibe n'omukasiru asobola okugenda towa ebyokulonda no tetubisumula tubivuddemu nga option eriweki kutandika kozesa kibuli nga yeki yakozesa kubanga nupu yakamala byofuze emyaka 3 toyina nsonga gyogenda kuba abantu ogenda kutandika kulwana nga tolina subsidy point gyogenda nti tugenda kubesinga kwenu kati subsidy point gyotwagala kusinzirako yeno nti okulonda abantu bakutegete kukyalina mugaso tolina gwogenda forcinga kwekalakasa oba kugenda mu nsiko no buli muntu ajja kwereta yekka nga nenda bugisimu fungize ekisooka ekolome egudde teri muntu agenda kuba nga takyasobola kulya oba kutola mwana ku ssomero agenda tagenda kukwekalakasa oba tagenda genda mu nsiko teri muntu asobola kuba nga takyasobola kugulawo dduuka nga kapito wagudde omugenda tagenda kujja twabagamba nti ebintu mbigenda basanga nga bibaleeta polisi nga tewali gubakubidde essimu ye situation kyetugendamu ekyo tubadde kinoonya olwedde nti mmwe kennyini mujja kwetta nga teri abayise mukitegedde bulungi. Hope everyone is copying this information. So no, awo tugenze maaso. Kati mulize bulungi muleke mutegeere nti yabalula esiridde. Ku Lwokusatu olwa wiiki eno yennyini gye tulimu ku ssaawa nnya zennyini ez'okumakya. Mu State House e Nakasero wabaddeyo olukuŋŋaana wa meeting ey'abano ng'ekulembeddwamu Yoseti Baholo Tasira mutano wa Kaleje ensi yaleeta muzezedde ensanga bisibe Lukwata Senior. Muno nno mwabaddemu ne Lukwata Junior Muhoozi Kanyirupama. Mwabaddemu Odrek Lwabogo omusezi atunda ebiwowoolo ne mukyala Mama Assassin Janet Kemba bazibadde mu meeting. Lwiki bateesezza mugenda kuwulira mugenda kulowooza nti ensi bweri si bweri ate ng'ekituufu si bweri. Munnange bwe basinga okubatya olw'ensonga Yoseri emberengene bwe tulika aba omutima gumwewuuba ng'essaawa zino ez'ekide n'amanya nti yamwalula esiridde. Tutandise tutyo. Bano bonna omuli Lukwata Senior, Lukwata Junior, Odrek Lwabogo omusezi ne Mama Assassin bakkiriziganyiza lunye ng'era obukole bukkiriziganya bugenda okugaba n'omusota nti ffenna tufunye kyenkanye ne bakkiriza nti bajjenozi bonna abatawagira nteekateeka ya kuleeta Muhoozi Laaga Lukwata Gita Singers Junior mu power bagenda kuba bakolebwako nga nabagisimufungize bonna battibwe. Ngira bwe twongerera essaawa zino Yoseti Baholo Tasira mutano wa Kaleje Lukwata Senior yakkiriziganyiza ne banne nti abantu bano bagibwewo. Ngira bwe twogera bena bagamba recently nti bajjena abasinga obungi bagenda kukwatibwa wekiri bali mu hand house arrest. Omuntu gw'ensooka okuba confirming about information General Katumba Wamala ali mu makaage ag'okubiri bamukwatira era nga musibe takkirizibwa kufuluma ne bwana bazze mu public ajja kuba nga aliko surveillance monte zimutambulirako naye njagala babikira ng'obudde bukyali nga ddabo gisimufungize. Kitalo nnyo ddala General Katumba Wamala nakuwoninga emyaka 2 mabega ne kutegeeza sero binyike mu nsuuya yabe bannayuganda wagaana. Nkimanyi badde n'omukyalo munyarwanda ensi gwe tamanyi naye nkigala kuga nti by this week ewedde ejenjini gye tutandika eno okutandikwa yaayo omukyalo ono omukyalo gw'olina omunyarwanda yakuwa obutwa ku weekend eno ku Saturday night bw'oba wakanavaayo otegeeza ensi ku Lwomukaaga oluwedde omukyalo ono yakuwa obutwa era nga tebagenda kukiza kufuluma ggwanga wadde okubaako ky'oyogera olw'ensonga twakuwooninga n'ogaana.
Bwekitege nti Katumba Amala ali under house arrest. He was poisoned by his second wife, the Rwanda Oregon, who was on mission to finish General Katumba Amala. So whoever is asking where's General Katumba Amala and other generals, they're under house arrest on orders of Yoseti Baburo Tapsura, the son of Karekezi Lukwata Senior and Lukwata Junior Mohoz Kanyurugaba, who are busy torturing and killing Ugandans, innocent Ugandans. So General Katumba Amala obutua officially bamu wakulu omukaaga ngobakoso omukyalo munyarwanda eyali ali makage okubanga yamumaliriza. So bwanaba avudde Katumba myame nasobola ofuma ebweru, it's up to him naye ng'ekisooka kyo kyawedde oyawedde tulinda bulinzi Katonda kyana abasazeewo oba amususu batamusuusa agambulabako gegamba tuyenze mu maaso. Mu lukuŋŋaana olw'okusatu lwennyini ku ssaawa nnyezi okumakya munange omuvubuka ono Odrek Lwabogo omusiiwufu alinga ng'ekyangu ekimaze emyaka 2 mu vvu yayimiridde busimbalaala n'atandika n'agamba kitaawe amuzaalira omukyala amugamba nti nze nganze omuntu ngenda kuteesa bweti. Yateeseza bwati muwulize bulungi. Lwabogo yagambye Museveni nti engeri gye tusabye ensimbi mu banka esinga obungi batumba ensimbi kiki tugenda okukola olwaleero kitegeeza tulina kubanga tukwata mu nsawo okubanga tuyimizawo economy naye nga ate n'ensawo tetulina se tugenda kukola ki. Odrek Lwabogo omusiiwufu alinga ekyangu ekimaze emyaka 7 mu vvu yagambye Museveni tulina okulinnyisa emisolo ku buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga tusobole okunyigiriza bannayuganda okufuna ensimbi okwetoola eggwanga lyonna. Era njagala bagamba nti ono yagambye nti tugenda kuteekawo buli musolo ogusoboka okunyigiriza bannayuganda tugulinnyise tusobole okuba ntufuna ensimbi eziddukanya eggwanga. Yoseri n'amugamba tugenda kikola tutya. Ono amugamba tugenda kulinnyisa ebintu byonna emisolo tubirinnyise era tusobole okubanga tunyigiriza bannayuganda basobole okusasula ssente zino esobola okuddukanya ki okuddukanya gavumenti. Olw'ensonga IMF yatumye ssente, World Bank yatumye ssente, Arab Contractor Bank yatumye ssente, wepo ne Ramaphosa yatwefuulira tagenda tuwa ssente. Kitegeeza tetulina tugenda kujja ssente oyo watu yayogedde. Era mu ngeri eyazzeeko ey'akanyoomonyomo Lwabogo yazzemu n'agamba nti tulina okugezaako nga bwe tusobola okutandika okukendeeza ku nnamba ya public servant ba public workers mu bitongole bino wammanga byengenda okumenya. Era bw'amawulirawo kye tuyita reshuffle oba kye tuyita okuwummuza abatuuze oba bannayuganda mu bitongole bino ebyenjawulo temulowooza nti kintu kya muzannyo bagenda kikola bati. Mu Ministry of Education oba Ministry y'ebyenjigiriza mwerinde bagenda tandika okuwummuza abakozi mu Ministry of Education nga nabo gisimu ofungize. Mu Ministry of Health bagenda tandika okuwummuza abakozi nga nabo gisimu ofungize. Mu poliisi ekuma bannayuganda naye bagenda tandika okuwummuza bannayuganda mu ngeri eteewoola era nga tebagenda basasula nsimbi. Mu office gye bagamba y'obukulembeze bw'eggwanga mwenna basinga obungi bagenda bawummuza naddala nga toli munyarwanda asavinga gavumenti ya Yoseti Babasira Mutano w'Akalayikizi. Era njagala bategeeza mwenna bannayuganda abakolera abali mu presidential office ng'obadde toli munyarwanda toli mu omu ku bo weetegeke okubanga bakuweereza ebbaluwa okugamba nti munayo emirimu gyo gikomye wano olwaleero bwe tunaatufunye ssente tujja kuddamu tukuyite olw'ensonga nti Odrek yasazeewo bwenna basinga obungi babagobe. Ndoza mukyandisa kiraba nti abasawo basuubiza okwongeza obusaaba batandise okwekalakaasa olwali mwakitegedde bulungi. Abasomesa baddako mugenda kuwulira amagye poliisi na buli kimu mulyoke mutegeere nti omuzannyo gwe mulimu si gwammwe wabula kususse kutegeera kwa Museveni n'abantu be. Tugenze mu maaso. Nga bwe nabategeezezza nti bannayuganda mwenna mujje ssente zammwe mu banka muzigulemu tangible assets ndowooza mukikole ng'obudde bukyali bwe kinaabagaana obbategeera mu mutwe gwammwe mujjako mutegedde nti yabalula esiridde. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga wawuyi kyesoko ey'okubiri mugenda kuwulira kye bayita omuziki nkiddamu. Bwe bamalira okusomera budget mu mwezi ogw'omukaaga mugenda kuwulira kye bayita omuziki. Ebintu bigenda kulinnya ku sipiidi eya waggulu nga tewali sipiidi egenda kuddirira okuggyako okubatandika obbaga nti buli omu yenyweze. Ekintu kigenda kuba nga kiridde omulisa yonna olw'ensonga nti ebintu gye bakoma okulinnya ebbeeyi omuntu wa bulijjo alina okukwata mu nsawo okufuna ebintu bino bwe batasoboka kiba kitegeeza nti yabalula ejja kuba esiridde. Odrek Lwabogo yagenze mu maaso n'agamba bw'ati nti tugenda kusooka okulinnyisa amafuta ng'obudde bukyali nnyo. N'agamba bw'ati even if it cost 10,000 Ugandan shillings per litre it doesn't matter because himself and the first family they can afford to buy fuel and they can control their families, but let Uganda suffer so that we get money to run this government. Yagambi bwati
yagambye nti ekigendo sookerwa kwe kulinyisa ebbeeyi y'amafuta mu Uganda n'ebikiina bakyetaagisa ng'ebbeeyi y'amafuta egula $1 liita kikolebwe olw'ensonga nti bo ng'akabinja kabasobola okuba nga bakyagula amafuta ku ssente zino newagala $1 olw'ensonga nti ssente bazirina naye wejjukira nti omuntu ono ayogera ebigambo bino si munnayuganda. Ekyokubiri ye amafuta ganyu tapakinga ku share oba ku toto ogula amafuta gonna amafuta banywa ga gavumenti ensimbi z'omusolo gwanywako. Kati ekyagenda okukola yabage balinyisa era njagala bagamba ng'obudde bukyali ku makya gwe omuntu yenna ayina emmotoka giteeke wakatandika otambuza ebigere bw'oba totambuza bigere tojja tegeera nti ensimbi amafuta tegagenda kukka we mali okusomera budget bwe gategagenda sibira mu kasaba oba ku kanaana mujjanga nemu kimu mutwe gwange kubanga nkimanyi bagenda galinyisa ono yayogedde omusezi atonde biwoolo nti even if it cost 10,000 per litre let it be because for us we can afford let them suffer and we hope they will purchase this fuel because for us we need money. We don't care about those fools and idiots. Yagambye tafaayo ku basiru n'abagwago banna Uganda kubanga twagala ssente kuddukanya gavumenti. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Ekyamafuta kigenda kubanga kyo tekinaako gwe kisa wansi olwekuba nti ono omuvubuka ye Prime Minister omutuufu. Tugenze mu maaso. Mala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Alright. Yevudde katunumba muri omukyala gwe bayita namwandu w'omugenzi alonda Nyikirima. Omukyala ono abadde nnyo mu mawulire ne ku social media ng'omukyala ono ali mu kugula n'okusengula bannayuganda ddala Abaganda ku ttaka lyabwe mu bitundu omuli Luweero, omuli Mubende, Kasanda ne Kiboga. Omukyala ono omukyala alonda Nyikirima state agent abadde akolerayo state bahura otabasala mtono wakalekezi nsi era muzezedde okwata senior okuba abantu ku mataka nga n'ebyapa birina n'endagano esinga obungi azirina abala bagula batabagula. Munnange nno nga bwe tugamba nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka mukyala alonda Nyikirima omugenzi namwandu njagala kubikira nga n'obudde bukyali. Tugamba okalyadda akaddadda enfunyo ogirira mu katiko wepone kulira mu kofini n'ekubwebwena nga tosobola dde okwekyusa. Munnange ogenze mu maaso n'obba ettaka ly'Abaganda n'obagoba n'obalabisa ennaku basajja bato ne bakazi bato bakatwaha ng'entulege ku ttaka ly'abajjajjaabwe ebyejja byabwe ne mbisenda emmere yaabwe ne mugisenda ne babula n'okuzza ne babula n'ekyekuzza eri omumwa ennyumba ne muzisenda n'okwegeka oluba nawo ne bwabalema. Wetwogerera essaawa zino mu bitundu bya Mubende, Luweero, Kasanda ne Kibuga Abaganda abasinga obungi bagobeddwa ku ttaka omukyala ono mukyala omugenzi alonda Nyikirima omulimu gwa Museveni abadde agukoze bulungi. Newe tuogerera nga bwe mbagambye nti Museveni bw'omukolera amala n'akugyawo mukyala oba namwandu walonda Nyikirima munnange njala kutegeeza nti obadde oyina house girl gw'okozesa ono state agent ng'akolera iso naawe mu wiiki eno yennyini omukyala ono yakuteredde obutwa mu mmere gye yakufumbidde era nga wetwogerera naawe osigazizza ebbanga ttono nnyo olw'ensonga Museveni ebiwandiiko byonna ebikwata ku ttaka byonna biwabbye n'ebibadde byonna abirina. So nno tugamba nti nno wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe buyambe ekkiriza kati gobadde ogoba Baganda ku ttaka ng'era olitwala okolera Museveni naye amaze n'akugyawo ensonga tayagala kuleka bujulizi mabega nti gobadde omukolera. Na kino ekyolekedde mu kukyala kw'omukulu ayitibwa Sejjusa David bwe yakyaddeko mu State House Entebbe anyweko neyo state babula otabasere mutano wakati ensi era muzezedde sanga bisibira okwata senior bwe yatuuseeyo ono ng'amubuuza naye ensinga etusobedde era lwaki ebintu bitambula bwe biti. Namugamba nze nno ndaba twandibadde tukola ekintu kino kimu ne tuddiza obuyimba abantu bano. Yoseri yamugambye mukulu teweewunzika era teweesiruwaza ng'afuka anaaba. Nze gavumenti bw'evaako oba n'egwa kitegeeza gwasooka mu kkooti bajja kukusiba. N'amujjukiza nti gundi David Sejjusa tinyefunza. Gw'omu ku bantu ICC beeyagala era nze nkyakukuumye so tonneepankirako kunjogera ebigambo wano mafuukuule olw'ensonga nti nze nkukuumye wano. Watta abantu mu Luweero notta abantu mu Northern Uganda during Koni n'emukula gye wayokera bannayuganda mu bikonteyina bya Lwere n'obakumako omuliro bwokya egyo emisango gyonna ensi yagimanya era oli mu ICC bakulinze. Nze kulinako obuvunaanyizibwa wano era nze nkukumya ono singa sinze singa oli mu ICC so yogera mpola ng'okimenti emisango ogirina. Wano wentegereza bajjana mwenna Museveni byakozesa okutta abantu kyekintu kyagenda okubagamba okubazza mulayini mbu muwagire mutabani we bajjana mwenna mukitegere nti Museveni kyagenda okukozesa ng'akimanyi nti yabalagira nga mugende mutte ng'abakwasizza nti alina wagenda obafunira. So ndowooza mukitegedde bulungi nnyo njagala mukitegedde bulungi nnyo nti ensi gye mulimu yo si ntuufu tulina abantu abakyamu.
kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Gwe Munnayuganda ali eyo agamba nti oyagala enkyukakyuka. Kikyokoze. Gwe agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. In fact waliwo ebibuuzibuuzi bitambula mu diaspora n'ewaka. Simanyi sebo kati kamba buulire kiri bwe kiti amazima gali bwe gati. Omuntu ajja n'akugamba nti Lumbuye mukyamu soko mbuuze ye mu struggle akozeemu kyo yatambuze kibuuzibuuzi. Omuntu ajja n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukozi wa state ye mu struggle n'akozeemu ki. Oba myaka Museveni gyafugidde kikyayongedde ku ttaffa ly'abantu abonaabona. Museveni enfuga ye n'enkola ye yakubuzaabuza ofuge baawulemu. Gye buvuddeko teyagamba nti ngenda ku diffusinga people power mu diaspora. Bw'owulira ekigambo diffusing nti tulina amasannyalaze buli mumanyi Bitabuse. Bitabuse ebeera mu fuse. Fuse ewo gijja mu kiba kitegeeza amasannyalaze tegagenda kujja. Ekyo kyagezaako kukola nti diffuse okujja mu fuse oba mu main switch. Jukira main switch ezisinga ziri automatic amasannyalaze gakyankana mu nju. Fuse ziri automatically zejjako. Bwe ziba ziremeddemu obeerawo ekizibu. Kati Museveni kyeyakola ayagala ku diffusinga noob in diaspora. Kati kwe kuleeta embuzi ezimu nakabege ezabitanga okubeera ku social media okutandika okuinvitinga ng'abantu abamu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku payroll abo nabo gye bali. Kwe kuleeta abantu okutandika okuleeta diversions ez'enjawulo okubajja ku mulamu mutuufu ogwa struggle abo nabo gye bali. Ntera kuddamu abantu abamu babadde boogera ebigambo biri wammanga. Nabagambye nti tewali kintu kizibu nga Museveni kyasinze kukola kwa Uganda Uganda na balowooza nti abantu abamu tebategeera era abantu tebali mu struggle. No. Omuntu akuleta ekibuuzibuuzi mubuuze gwe mu struggle okozeewo ki kiwosoko mubuuza. Tutandise tuti. Tukimanyirunye nti ekigambo federal yenfuga eyettanirwa mu nsi yonna nti buli kitundu mu ggwanga kiba kisobola okwefuga nga kirina obwetwaze nga kisoloza emisolo ne gikola mu kitundu ekyo kyennyini nga tegigenze mu kitundu kirala. Naye federal system eno eyinza okuba nga erinayo kye tuyita spree ya president nga president yafuga eggwanga naye nga buli kitundu kirina constitution yakyo kirina amateeka kyesololeza emisolo gyo nga gikola mu kitundu ekyo. Katugambye nti mu Uganda tulina kye tuyita Odochi's report. Omusajja Odochi yali chief justice nga musajja mugezi nnyo. Yakola okunoonyereza okwenjawulo buli kitundu kyonna ekya Uganda nga babuuza bannaye mwandiyagadde enfuga ya federal. Ekintu kino Odochi yakinoonyereza n'akizuula nti at least ekitundu ekyalina ennamba entono eyakkiriza okufugwa mu federal kyali kirina ebitundu 35 ku buli 100. Ebitundu bisigadde byonna ebisinga obungi byali mu bitundu 45 ku buli 100 nga Buganda yasembayo ng'erina ebitundu byali 55 ku buli 100 nga bakkiriza okubafuga mu nfuga eya federal. Odochi n'akwata lipooti eno n'agiwayo seti Mahoro Tamusana waka n'amugamba nti okusinziira ku surveys enkoze bannayuganda bonna bakkiriziganya ne ebitundu 89 ku buli 100 baagala enfuga ya federal nga kyali kikwasibwayo seeri okutwala ekiteeso ky'Odochi oba okunoonyeza kw'Odochi mu parliament bakiteeseeko bakiyiseeko akalulu Uganda efugirwe mu federal system buli kitundu nga kyefuga. Report yetu yagendayo kati report wati yagendayo nga yo seeri kennyini mu Uganda yagitufutobaddeko yagamba nti yafuga nga ate sigo baalonda. Kiki oli akubuzaabuza mbu ayagala federal system of governance right now? No. Federal system of governance tusobola ogifuna tutya. Ekisokera ddala nabagambye nti kasita tujjawo ono yo seti Mahoro Tamusana mutano wakala kyensi ate muzizidde lukwata senior. Ensi tusobola okutuula nga amawanga agaaliwo nga Uganda efuna obwetwaze netukkiriziganya nti buli kitundu kitwala obwetwaze bwakyo. Kitya nti Bunyoro ngeri gyeyina amafuta gaba ga Bunyoro eriwadde emboga gatunda mu Busoga mu Bunyoro oba mu Ankole oba wano mu Buganda omusolo gwonna gwefuna amafuta ago guba gukola strictly mu Bunyoro. Nti Buganda erina abantu erina buli kimu omusolo guba mu Buganda gukola mu Buganda ne mu Northern ne mu East nti ebibuga ge balina biba bikola waabokka. Naye tetusobola kikola nga Yoseri kwali tulina kusooka kulwanyisa Yoseri. So tosobola kwogera kigambo Fed right now ng'eyakiganda waali. The only thing ensi kwesobola okuba nti yeetongola nga bwe nabagambye nti mwenna abaagala federal system of governance mu Buganda kiri ekintu eki. Nabagambye nti Buganda yo nga yo yali nsi eyeetongodde nakati ekyali ensi yeetongodde waakuba nti baatufutubbalako. Buganda erina oluyimba erina bendeweera erina abantu benjogerako si Baganda njagala bannyonnyola bulungi abantu benjogerako si Baganda. Buganda ekyaza Abasoga ekyaza Abanywankole ekyaza Abalulu
ne bagula ettaka ne bazimba ne babeerawo kye tuyita Buganda. Bwe njogera ku kigambo federal, Museveni yatuuka ekiseera n'akigandawaza nga buli gwagenda okwogera ekigambo federal nti ekyo kigambo ky'Abaganda, that's wrong. Kati gwali atasobola kunnyonnyola abantu baga nti kigambo federal bwe tukyogera essaawa zino tekisoboka nga Museveni aliyo, ng'ate kimanyi Museveni watwala mu State House afuna ba agent bangi okutandika okudivertinga abantu. Njala baga bannayuganda omuntu yina gomuddamu okulya ng'anywa ekibozi kya federal right now oyo state agent n'akulya Museveni. Kubanga Museveni bamuwa okunoonyereza nga bannayuganda ebitundu 80 baagala nfuga ya federal n'agaana. Kati gwajagala ogenda gijja nga Museveni afuga. Tulina kusooka kujjako Museveni ne tuddayo ku bika biri byonna byatuula nga batuwa obuyinza mu Uganda tusalewo ffenna nti buli mu kitundu kyefuge mu nfuga yakyo n'ensimbi eziva mu kitundu ekyo zikole mu kitundu ekyo tuyita federal system of governance. Naye tekisoboka ng'ono Yoseri waali alina sooka kuvaawo. Buganda particularly yo ng'ensi eyeetongodde erina omusango n'endagaano ze yakola yo nga Buganda. Jukira Buganda tekolebwa Baganda bokka, mulimu abantu bangi nnyo era tewali muntu gwe basobola kuba mu Buganda singa ebeefunye okwetwala kwayo. N'Abaganda omusango gye guli musobola okunoonya bibitiwo n'ababuulira ki ekyaliwo nakyo ekituukawo singa omusango waaliwo era Museveni akitya nnyo nti Buganda egenda yokka kubanga akimanyi UN bwe beesazeewo nti Buganda omusango gutukiza okuwabira amagulu meeru n'okuwabira gavumenti z'abasajja abasirima bali mu Uganda kiba kimuweddeko. So no chebategeza. So right now we must concentrate how to remove Museveni. The rest will follow. Let nobody confuse you. Our main focus is to remove dictator Yosef Senior from the power. The rest will come automatically because we are Ugandans. But we shouldn't not forget that Museveni has a lot of agents who are keeping on dividing people. So we had a common enemy, that is Museveni. Let nobody deceive you right now that we are looking for federal system of government. No. Our number one enemy is Yoseri. Let us first join our hands to fight Museveni, then others will follow. Tebakulia sent. And which was the federal or agent wa Museveni. Fena focus ya Museveni. Njera babuza. Bwetubanga twagala Uganda ekyuke. Lwaki Kyagulanyi akutte Kaseno okujjako Museveni ate mu musika amatayi. Ademabega. Bubuya garachi. Lwaki Kyagulanyi akutte Nkasigo sikesadi. Kyagulanyi akutte omutwe kwata omukono omulala akwate ekisambi omulala mugimwe ngati omulala mugimwe ndawuya tumutwale. Naye ate omusajja akutte omutwe ate mukutte pale mu kisika mukoleraani. Nzija nenkola live wanentegeeza abantu. Ali no dakunze no vumo okoleraani. Gwe information kijiwa abantu daily basis tusobola kubanga you can't manage. Okitegera kubanga you are not politicians. You are just idlers who are on social media just confusing people. You should tell people the information which is taking place in the country right now because Ugandans are suffering. You know, federal is nothing about Ugandans. Our enemy, one enemy is Museveni. The moment we remove Museveni, everything will come to an end. That is an error. Much take the Burundi. Tebakulia sent. Much take it. Ekizimu chapter Museveni. Si federal sani. Kategora bafuma Kyagulanyi simanyi ne ali mu opposition. Oyo totegana. Tombalya ku budde. Ate na kino kibagambe. Mu Uganda entegera yaffe si emu. Mulimu abantu abategera ku Monday, abalala akubiri, abalala akusatu. Neri abantu abategera full week. Kati bw'oba odiringa ne community nga bategera lunaku lumulumu mu week. You will suffer. If you are dealing with the people who think once in the week, then you face a lot of problems. But for us, we want to deal with people who think the whole week, the whole month, throughout the year. But our problem is Museveni. Museveni is causing each and every catastrophe in Uganda, not federal. Federal is good, era federal mwagala naye tasoboka kubeera wo nga Yoseri wali. That is my conclusion about that. The first priority is to remove the dictator in State House because he is not a Ugandan. The reason as to why this gentleman using our money, our natural resources to stay in power because he knows he is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. That's why they mistreat Ugandans, they're killing Ugandans. Let me ask you one question. Of all East African countries, Uganda is the only country which imports human resource across Arab countries. Others, they are just taking
professionals, but Uganda, because Museveni has a plan, depopulate the country, import foreigners to occupy Uganda. That is his mission right now. Depopulate the country, import foreigners to occupy. Wetwogera bagulawo kampuni bunaku ezitwala bana Uganda bafulumye bweru. Abaana wetwogera bali Dubai abali mu surplus oba mbunja batalina mirimu. Loza wogera n'emitwalo egiweresa tokati. N'emitwalo esatu gisobola okukola mu ekonomi ya Uganda bakimanyi. The moment bana basajja okunoba kusobola basoma mu fu. Tebakimanyi nti ensi bwe bayina ennamba y'abantu bangi. The more the population or the more the consuming power, the more the economy moves on, or the more the economy picks up. But right now, bana Uganda bafuluma eggwanga nga bafuire emindi ono ayingiza Banyarwanda. Kikakoleka mutanalaba. Our number one enemy is Museveni. No, this is Frank Kasabuni. No, Lukwata. No. No, basajja mivule simebe bani. No, those are not our enemies. That's why in the sicha yomba na bakubanga abamanyi. Virus iri Museveni. Tumukiza kuyomba na muntu ina ku social media. Those are nothing. They are nothing to Uganda. Uganda is bigger than we. Uganda is bigger than anybody. But our main target is Museveni. The rest of them tujja kusitula pre-sorting enabo. Kubanga anze kasita Museveni avaako buli kimu kibakyude. Bano bona bajja kwesetinga. Omusujja buguma kuluma tebakubanga olwo ku mutwe oba tebakujja kulwala bakuwaddagala lolinywa ne lijjamu obuuka buli bonna ne buvaamu. No, na otikanda kino bwe toyomba na muntu yena simanyi no gachumba simanyi no basajja mevule simanyi ono ali balambaloga obo bujina ukitegera kiwe kiti bobo tudde mu nyumba ng'oli ku TV onyumira amawulire oba obuyimba n'essimu yo kyatinga amasanyaze ne gavako besiu tewaba kintu kiddamu kukola ye system tujjemu fuse omulungi mbwa fenna lumu nga tetuyawuddemu ne kati gwavuma Kyagulanyi essaawa zino amwogera amafuuko esimu estate agent okoleraani tulina gwokolera. Nze the reason as to why nwana n'abasajja bana bayita opposition kuba bamanyi Museveni manyi system bwagibala bwagitambuza okitegeera kubanga yasoka na penetrating abantu ba indigenous Uganda n'abasigamu abantu baabwe ne bajja nga bamala buli kimu kigenda maaso mu ggwanga. So ne kula ensonga eyo njagala kubategeeza nti ku lunaku lwa Sunday mu Bulange Mengo ngenda kujja na program nga bulijjo naye njagala abasajja n'abakazi abeddira ekika kyengeye twegeko ku lunaku olwo kubanga nkitegeddeko nti mmwe ebusujja temukyalina wadde musobola kutuula wadde okukola omukolo. Ettaka lyonna lyatundibwa abasajja Banyarwanda abasajja Banyarwanda enki ensowole ezaaleetebwa era njalategeeza abajjajjaffe bonna ab'ebika. System ya Museveni y'okusanyawo ebika bya Buganda n'Abaganda ekyagenda mu maaso era z'ensowole ezitulimu. Njagala balowoozesa era mbategeeze nti musituke mutuke bulungi amaaso ga mu bulungi. Ensi Uganda nene kuffe. Bino bye tulwana abazzukulu byaffe nze serwaniriranga nze nwanira abaana bange n'abazzukulu bange. Nze nsobola okweriisa nsobola okwenywesa naye abaana abazzukulu tugenda balekawa. Era bwembuuza yo seeri golooza musogera kuwangala emyaka emeka wali wesimba bulungi kale kandi sooka otabo otolimira bote ene enkone egenda kwegatta eno kabina ogenda kuba ogenzi oli mutowo agenda essaawa yonna ogenda kukola ki ate nga amapeesa abiri ge twagala bwegatte before nga batebanasituka nekyesobola okikula ne bajjawo very soon si wala nnyo bana basigadde bano buno bumpowooko naawe bemanyi bulungi nnyo emisango bagimanyi history avuddeyo buli kimu tukimanyi mukitegera bulungi buli kimu tukimanyi so temudda kuleka n'abantu ono muleke agende ku radio ayogere ng'azunga ng'olwana bako ajja tuuka akome kuba kibako okikoma buli kintu kibakira ntandikwa naye temuddamu kuwa Gashumba time. No, don't give that gentleman time because everything has a beginning, it has an end. So let him gospel around kubanga bamukozesa. The end of the day, he will get to know that it's too late for him to realize the truth that he was being used. The likes of those bloggers about social media, don't give them time. Just keep on to be able to struggle. Time is going to come. The public knows the truth. That's why I would like to thank all Ugandans, more especially those people in Kampala, who didn't waste their time of saying that free Kizza Besigye because the state mafia. This game is just
Not easy as you think, because these people, they sit and they plan each and every game in the political arena in Uganda. So that gentleman, he had been a political commissioner since 1980s up to now. They sit, they design each and every move they are going to act. So we are tired of comedy. It's a reality now. So whatever outcomes of the elections, it is good that for us we want to make sure that all Ugandans get to know the real problem of Uganda, that Museveni is a problem, and they should know that elections in Uganda, they are useless totally. Also, they have to raise up very soon. Kubanga omuntu wanyiga batalina option. That's what we are fighting for. If you don't have option, what is next? Because Museveni did the same. He tried the democratic way. He failed. He said, no, let us use force. So now we are heading towards no option end. The only option is to use the same mechanism which Jose used. Unfortunately for us, we have numbers. Secondly, we have well-trained soldiers who are just ready, waiting for the switch or for the button to be switched on. Then we start from. We have numbers. We have Ugandans, we have UPDF, and we have each and everything. Because even some members of the parliament of NRM ruling party, they are suffering. And let me guess, sooner or later, you will start hearing that MPs are crying because they haven't yet get their salaries. But temugenda kuddamu kula kusanyulya muntu mu Uganda. Kino kituyambako nti n'abali mu NRM tugula maduka gegamu. Do you copy? Kituyambako na ena tunya taxes ezimu mafuta bagalinye bajja kusafaringa kyekimu. Kijja tuyambako ndi property rate balinye naba ena bamusasula. Do we copy? We are suffering the same but with different ideologies, with different colors. But time is going to come, we come together and the chimala government vehicle very soon. So don't wait September tuyombana. No. Awo mpwachi mu crisp twine ebintu binene nnyo etwetago kulawe kutegeeze gwanga. Mukitegera fena tulinse ne tulwanda mu chupa atwanyisa ya yoli atunyenya buli kaseera kati yesawa tuve mu kunyenya tukole ekiddako bano mbaleka abogera ku TV kubanga basasuddwa ate go balina okuloga omulimu teri mulalu asobola kukwata jinja kuba muti kutali miyembe okujjako nga ate aliko ekikyamu ekirala bakuba muti guliko miyembe. If you are nothing, nobody can talk about you. Let me tell you, if you are nothing, nobody can talk about you. Previously, we had a lot of political parties in Uganda, including DP, JMA, CP, FDC. Have you ever heard anywhere the force which is right now on NUP that has ever appeared on other political parties? No. Because this is a separate entity and different entity with different ideas. The other parties, state. Right now, the real opposition wali, that's why OMUTABBIZI force. Remember, Bonava single bunji, but state agent, abademu opposition. Right now, they are RDCs, ministers and ambassadors. Other than Pelor, bafuna state kumusala wawe. I can ask one question here. Since Muntu retired from UPDF, there are the same people. But we never test it. Uganda. So please, to concentrating on change, use this bogus because although it is reported about 98% Bagara federal, which it was Museveni to sign and take the bill to the parliament. Parliament is discussing. Why say Yachigana katata kugambo yagala fedogena mwoga mu munsichi oyina kusoka ujja ko oli okofune federa jabuzo automatically tutula butuze bitika ebyatula nga biteka wegwanga nti aha mwabe mu northern mutwale federal abo mu west na mutwale federal nabo muganda musigale federal buli mwako echa ino kola nga sente zisoloze wa Buganda teziva mu Buganda genda mu Busoga eziva mu Busoga tezigenda mu northern Uganda eziva mu northern Uganda tezigenda mu Yolo sente zo mu northern Uganda zibasoloza misolo n'ebyogagali bana zikoleyo tezivaayo. Sente zo mu east wano mu Busoga bali makasoli obikajjo buli kimu ne mineral zabo sente zikola development zibazaawo nga n'amateeka agali Busoga sige gali Buganda agali Buganda sige gali mu Mbala agali Mbojo sige gali etolo buli omunga alina amateeka agafuga ekitundu kye ekinaffe kyetwagala ne mu nseeno eriko lukwata senior ne lukwata junior. It can't happen okujja nga tumaze obbajjawo by force, and soon force is going to be applied. I'm telling you, soon force is going to be applied. Don't be diverted by these social media bloggers who are said by Museveni. No, don't be fooled. Soon or later, force is going to be applied. Hope everyone is copying. Because Museveni, he did the same.
He followed all the democratic procedures. He failed at last. He said, let us go and use force. It's the same way as we're approaching right now. Twagala kulaga public okulonda kuno bane mu kitegedde bulungi tekulina makulu nti ye. Tukuparticipate nze mu abantu bategedde nti ye kyekidda kutolera ng'okubira firimbi muntu ajja kweleta buka. Mukaba bakumira kumira mpera. Tusinkane ku Bulange Mmengo ku Sunday sawa B. Mwenna ab'ekika ky'engeye. N'abakulu b'ebika mwenna mbaagala ku video kubanga ntegeddeko obutaka bwa mu mataka gonna bagamalawo gatundiddwa. Mukaba bankumire tusikanulako. Omuntu asobola kufuna Facebook account yange ne page. Please mbategeeze nti Facebook mu Uganda yakyankalalamu. Ayagala video zino osobola zirumba ku YouTube channel yange eri manyagala Lumbuye Fred. You can subscribe. Nenga mbajukiza mwenna bana Uganda kambajukize ensonga zino. Ensonga ziri bbiri naddala mu America. Ngenda kusomeza 28 May mwezi guno. Resist Muhozi project. Say no to Muhozi project, to human rights violation. Kunga venue the Westin Waltham MA70 30 Drive Waltham sawa munana kusawa emu eyakawungezi munsi ya America erandiza mu kibuga Boston mwe mbategezeza abeyo. So nemu batuma mwena bana Uganda bagala okugenda oba okubira mu lukungana obujja kutegebwa bana issue bana chuka bali mu gwanga ya Canada. Mbategeza International Summit on Gender-Based Violence 2022 ejja kubira mu gwanga ya Canada eranga ejja kubetegekeddwa bana Uganda bawangalire eyo. Omugenyi omukulu ajja kubira Babi Itungo Kyagulanyi na kuzomozi 3 mpaka 4 September 2022. This summit will end with gender-based violence. First Lady Babi Itungo Kyagulanyi is the guest of honor. More details, please WhatsApp Madame Doreen on +16 479290 or Adrian on 0703 669727 or register through our website info@torospider.org. Okwewandisa kwa $3 eza Canada. Event will be on 3rd up to 4th September 2022 in Toronto, Canada. Mukaba bankumira takumira mpera nze ne bwente makati tusikane ku Sunday. Mukaba bankumire.